mbaniriza nnyo program ene ya Saturday nagagenda maaso galaga nti national unity babaka babiri bazuuliddwa nti bebateekamu ab'ebijambi ya sente kyestasobera nti kituufu. That's not true. Ekyo tekiriyo. Babaka tebasobola aba national unity okuteekamu ebijambi ya so CID mbu yabasamoninze. Ekyo si kituufu n'akatini. Segirinya tayinza kutta abantu ne aleese wanyana. Ekyo kikyamu nnyo, tekiriyo gavumenti yalimbye. That's wrong. That's wrong. Tetwagala bya bulimba. Abatta abantu emasaka gavumenti ebamanyi. Tebyetaaga na kunoonyerezaako wadde. NUP tesobola ku investinga sente mu kutta abantu naye tubaba nete tubaagala. NUP tennatuuka waawo. No. Awo tubawaayiriza. Tebasobola. Tusobola gamba nti Segirinya. Ono Segirinya abadde ebweru. Segirinya aliwo n'azimba, simanyi azimba malwaliro, comedian, simanyi akola biki ebiyamba constituency ye. Kati obudde obutta abantu atabujjawe obuteeka sente mu kutta abantu. NUP newe tuba NUP banne tugikyaye nnyo. NUP tesobola kukola ekyo. So intelligence yalimbyemu era neewuunya oyo wa side yabayise ku bijambiya. Politicians Museveni we yali ayogera ba politicians abatta abantu. General Museveni teyatu grouping because when you say that politicians are the ones who are killing people, or you know kutu grouping, are they opposition politicians bali mu government yo oba ba politicians abave weru wa Uganda? So NUP tesobola kubeera mu bijambiya. Ekyo kyabadde kya bulimba nnyo. It can't even happen. Tebasobola. They have not reached that capacity. Tebalina capacity. And by the way, abantu ba NUP tebali violent. Babeera babawaayiriza. I know what they are capable of, what they can do. NUP supporters, the only thing they can do is kukuvuma. Simanya biki ebyo ebigambo byabwe ebyobuwemu. That's all. Nembu bagende mbu sibaye batandika otema abantu. Ekyo tebakisobola. Ekyo government erimba. Because even during the times of General Kale Kayihura, the bijambias were there bakwatako n'omuvubuka nadduka mu court. A suspect was got. Ne bamuteeka mu court ate naddukamu. Tewaliwo wa prison gwe bakwata. So I don't think that really it is sensible ogamba nti Segirinya ne Alan Sewanyana omusajja wa Bwino ono ow'emakindye mbu they are capable of supporting bijambiya how nga Segirinya atabadde bweru. So omanyi government ene yagala nnyo ebintu by'okuzannya comedy. Ate ffe abamu twabikoowa. Ffe tujja kwogera amazima oba gali mu government oba gali mu opposition. Abatta abantu emasaka bamanyikiddwa, security bamanyi. Kyova olaba nga olupapula olumu lukuba who he can't be mentioned the strikes again. Oyo atasobola kwogera. Omuntu financing ebijambiya ebyo emasaka government esobola kumwogera, simanyi lwaki emutya. Buli omu amwebalama. Buli omu amuyita bbali. Kuba mwami Museveni amanyi abatta abantu kyova nga bayita embizi. Those pigs. Ate embizi bwe ziba nga mbizi era oba omwanyi nti mbizi. So we cannot say nti really abatta abantu tiba NUP. Ekyo tekisoboka. That's laughable. There is statecraft that is going on. There is a lot of things that are going on in the region. If you read the security of the region, bw'olaba entalo mwami Museveni zaalimu, you expect the politics of violence. Amawanga goge twagala okutabangula goga nakkiriza tugatabangule nga tegatabangula waffe. So in my opinion, I do believe that bagala zanya bagala kifuula. Omanyi government kasita ekintu kibanga kijikuba etandiko kifuula eky'omuzannyo, ekifuula kyakuzannya. Nenga we have lost 26 people. So Segirinya tasobola mpozi ng'oŋŋambye nti abadde abattira mu loogi. Ekyo kyo nkikiriza nti Segirinya abadde abatugumbulira mu loogi naye bino byagundi mbu bijambiya kutema ebyo tebiriyo. That is not correct. Era tuvumirira nnyo aba security abafudde ekintu kino eky'omuzannyo ne mukiteeka ku Segirinya ne Aleese Wanyana MP.
mukkirize ekituufu we have a security breakdown. Mukkirize ekituufu intelligence erina okuweebwa ssente n'okuddamu okuzimba intelligence etegerekeka. Naye tosobola kuba within a space of even 2 months nga bamaze okulumba General Katumba Wamala former CDF ate oyina ebijambiya. Within a space of 2 months ate IGP n'afa. So that means there is an abnormality that is going on. You see, there is what we call ecological events. Engeri ebintu gye bibaawo bye bituwa kyekiri munda. Ebijja bigoberegana. Kakati ate mu wiiki emu ng'ebijambiya bigenda mu maaso ate ne tulaba okwatibwa kwa visi wa Victoria nga baga nti abadde alina eggwanga lyakettera. So bukesibwe, it means their security operations ezinoonya abakesi wano ab'eggwanga erimu. Kati what stops those bakesis? You are looking for those spies to cause mayhem here. So baagala kukifuula kya muzannyo ng'ate abantu bangi bakifiiriddemu, which is bad. So let us accept that we must do something via security to protect the borders. But if you want to divert the incident to kifuule kya comedy, Segirinya ngattirawo abantu. Agende ne mu kooti abawaabire. Kitu sebo kinene. Nti Segirinya ne Aleese Wanyana be batta abantu e Masaka. Omanyi ekitegeeza? Do you know what it can cause to Segirinya's family and Aleese Wanyana's family? Goloza bafiiriddwa abantu baabwe basanyufu. Is this a joking matter government byeyagala okuzannya? First of all, ebintu mwabizanyiramu from day one. Kakati ate mwagala mu kifuule ekya comedy mbwe ate naffe tukugambe Segirinya. Kati baba aba NUP babadde tebalina na bye boogera. Kati mubawadde ebyokwogera. Babadde baafa nga tebalina kye bagamba abantu. Kati bagenda kudda ku ekyo bane batuwaayiriza. Era kakati Bobi Wine yaddako. Gavumenti eno eringa teyezimba opposition yennyini. Opposition ebadde yafudde. Tebalina bye bagamba abantu. Kati bafunyeeyo kamu. So ebyo tetujja kubikkiriza. Ebyokuwaayiriza national unity teyina kakwate ku bijambi ebigenda mu maaso. Tekiri nayo. Abantu betulina n'okunoonyereza kati beebo bano bajjeno bammwabo kubanga NRM yazimbibwa ku violence. Buli woolabanga obutabanguko ng'omanya nti gavumenti eno because they are sons of violence. Ekyo teri atakimanyi. They are sons and daughters of violence. So Masaka tolina nawo bagira Maniland territory. So ebyo bya Segirinya bya kisiru tebiri nayo. Segirinya tayinza kutta bantu. Bobi Wine tasobola kutta bantu. Bobi Wine tasobola. Baby oyinza omugamba nti yasambye oluggi lwa gate ne lweggula. Tebiri yebyo. Government just wamma erina byetayagala kubabulira. Era tebajja bibabuulira. There is something going on, but the state doesn't want to share with the public. That's why walabye arrest eya vice chancellor owa Victoria University. Ngalagamba nti mbega waaki ate ne bamala ne bakola ki ne bamutaso. If it was NUP nga yeyagala okutta abantu bandibadde babikola mu elections. Bandibadde babikola mu elections. Naye kati akalulu kaggwa nabo bakkiriza ne balonda leader of opposition. Babo bagenda kuyingira iPod bafune billions zaabwe balonze ba shadow ministers. Buli shadow minister bamongera ku 1.5 ku musaala gwe. So they don't have any motive to destabilize this country. So ndowooza twandibadde kyamakulu nnyo okutereeza enkolagana yaffe n'amawanga amalala. Kubanga is on record. Waliwo amawanga agali mu region wano agatali simamativu n'engeri naffe gye tukolamu emirimu. Era bw'otunya speech ya president gye yakola olunaku lwe baamulangirira nti yawangudde akaluko wa president alina eggwanga lye yawooninga. N'agamba nti waliwo eggwanga eribadde lyagala okutabula akalulu. So it's a politics of warlords.
naye gavumenti eyagala kukola ki kukifuula kya kusekererwa. They want to dilute it so that kigenderaawo. Ekyo nkimaze. Segirinya ne Alani Sewanyana tebasobola. Nalabye visi nga bamukwata. Nempulira abantu bangi nnyo nga baleekaana. Vice Chancellor akwatibwa atya bw'atyo. Ne beerabira nti tulina abaana bangi abali ekitalya. Abamu n'amagulu gamenyeka. Tulina abaana ba NUP bangi bazze bakubwa nga bakwatibwa ate mu nkwatibwa esinga obubi. So bw'oba ovumirira ekyokukwata Vice Chancellor wa Victoria University gwe bataakubyeko nno na luyi ye yavuddeyo aseka nga ffe abamu amannyo baagawangula. Omanye ekiseera kye tulimba kiyita mpaawo atalikaaba. Violence eno gye tuzimbye Mwami Museveni okutuuka okusindika ESF okuba ababaka tejja kukomaawo. Not at all. Era ejja kusigala nga yeeyongerayo ne mu bantu ba bulijjo. Violence eno gye tuzimbye okwata bano babubuwaini ne tubakuba emiggo mu Arua ne tukwata emmondo ne tuzibateekako ne zibulanga kondomu ebiri e Masaka tobyewuunya. Violence eno ettaba amagala. You remember Magala egwe batta n'atugisa ku airtime w'obupapula Magala. President mwennyini ye yabika abatemu ne batuuka n'omukumusaba president government yawa abatemu abali batta Magala obukaddensi 7 basaba biliyoni bamusonyiwe ne bazibawera ne bamutta. Kakati tulina okuddayo okutunuulira ebibadde mu Uganda ebyoyolekera ddala nti waliwo ekitali kituufu. Mu nsi bajje no mwe balumbibwa broad daylight ne bakubwa amasasi. Kati gosobola okwebuuza omuntu akalakalana n'ekijambiya. Kakati n'olwekyo mmwe bennalabye abaavuddeyo okuvumirira ekyo Anko Gashumba nakulabye n'abalala nange era nkivumirira ekyakoleddwa ekyokulumba Vice Chancellor w'ettendekero eddene bwerityo. Ne mumenya bleaching nga n'abamukutte bali mu ngoye za bulijjo. So bannaffe ebyo bulijjo bali bannaffe aba National Unity bye bagezaako okutugamba nti tebibeera sayidi emu n'ebyabali nabyo tubivumirire. Alino Vice Chancellor yavuddeyo ali ne family ye ne baana bangi nnyo abali ye yabakyavundira ekitalya nga babalanga bwemage nga tewali nno na musango guliwo. Nenga bamukwata olw'okuba nti afiringa obligation ye because okuwagira pate gyoyagala kiri mu constitution ya Uganda. Dembe erikuwebwa constitution eyo kubanga twayingira multi-party politics. Multi-party ebinanga bingi be moving hand in hand with political hygiene. So nga abeNRM we bayina ebbeetu okutuula ekyankwanzi ne balonda candidate waabwe ne bana abeefudde n'aba NUP ndowooza lyebbeetu lyerimu lye bayina ng'ebbeetu Vice Chancellor oyo gw'olwaniridde ennyo nalabye buli omu avuddeyo up in arms ne bwe baba bakwata abaana ba National Unity bane ffenna tuveeyo in arms. Twitter yonna neewuuma. Twitter nungi kubamu mbikundala. So when we are fighting for rights, rights are universal. They are universal rights. They are for me and they are for you. They are not for few people that when you arrest someone, the other one deserves media blast, outburst. But when they attack officers in Kamocha, that is okay. All of them are wrong. Byonna bichamu. So, ekyokubiri kikulaga olutalo lwa Rwanda ne Uganda we lutuuse. Nti kyannaku nnyo abaali ab'emikwano
kali ate buli omu yeekengera munne. Saagala nnyo dugendamu. Omulundi ogwasembayo omukulembeze w'eggwanga erimu we yajja wano yagamba tewaliwo kiriwo, naye nga waliwo ekiriwo ekyamaanyi okutuuka okulaba nti banoonya bambega ba eggwanga eryo ery'oku mulirwano. Naye ke tusabe buli kimu kiggwe mirembe, waleme kubaawo kubagana kusukka kwekyo kuba kati kye balimu. Bwe nalabye nga banoonya engeri gye baakuttemu visa oyo ne kinzijukiza ebiseera biri abantu banyi nnyo nga bagamba nti Rwanda ne Uganda ba mikwano era ba alayi. Naye kivuddeko ekyo ndowooza kwekengera, buli omu yeekengera munne, andi kasita buli omu atandika okulaba munne nga threat, awo tewabaawo mirembe. Era ndowooza twandisuubidde embeera esingako awo, kubanga ebijambiya tebisobola kuba Masaka wokka. Waliwo ekiri e Masaka. Abantu banyi nnyo baavanga ba refugee mu ggwanga erimu ne bajja ne basetolinga e Masaka awo. Era bwe ntunuulidde statistics be basinga okutta ennyo bakadde, myaka 7 myaka 6 e Masaka awo. Naye nalabyeko be bapaledinze nga bagamba nti be batemu, naye nga abatemu be bapaledinze bw'obatunuulira bavubuka bato bamu balina mijoozi gyabwe, because in any case there will be suspect. Police teyinza kuddayo neegamba mukama waayo nti tewaliwo suspect. Sawa bonna abantu abasinga baiddeyo mu Uganda abantu kye batamanyi nti okubeera mu kkomera si lwa kuba nti olina omusango. Bantu banyi nnyo bali innocent naye nga gye bali mu kkomera, because police erina ofuna suspect. A suspect mu Uganda is mandatory. Oba gwe wakikoze oba si gwe wakikoze, there must be suspect. Afadhali bakwata embwa, na embwa eno erabika ye suspect. Kaga n'olwekyo mu misango gya Uganda tekitegeeza nti ba suspect ya guilty. Police ebe ino okukakkanya kye bayita media pressure. Basa abantu 26 oyinza okudda mu parliament nga toyinayo suspect. Newe bakuba olubiri lwa Queen Bomb era Bungereza yakwatayo ba suspect abekikwangala. They must parade them. It is mandatory. Okulaga nti waliwo ekikolebwa. Nenga mwaka kyo sense abikola bamumanyi naye tebasobola mwogera. Who he can't be mentioned. Olupapula olumu lwakubye naye editor walo tebannamuyita kukolayo statement kwa yalabika amumanyi. Kati tuyina kulu, he is a man akola ebyo. He who can't be mentioned strikes again. Ebyo bivudde mu kulwawo mu buyinza. Baluddewo nnyo. Gavumenti kasiteerwawo etandika okufuna entalo ez'omunda n'ez'ebweru. Gavumenti kasiteerwawo ennyo tekoowa bannansi bokka wabula n'amawanga agagiriraanye gagikoowa. Kubanga kati bw'otunuulira East African Community, Kenya erina bapulezidenti bameka? Tanzania erina bameka? Emyaka 3 President Museveni bapulezidenti ba America 9 American presidents be babadde ku kisanja kye. So kiba kitegeeza nti na American policy etandika okubeera ng'etwa isolatinga. Kati African Union era tesobola kutuula mbu erinde mwami Museveni ayogere. Emyaka 3 abaddemu mu African Union nga ayogere era tebasuubirayo kipya. Kyovola banga abagaba emidaali Nobel Prize bagiwa Abo Ethiopia. Si lwakuba nti byakoze ku Africa binene nnyo bisinga mwami Museveni. No, he is a new man on the new block. Waliwo kye tuyita political expediency. Political expediency beba mwami Museveni kye bayina.
ngaba abawagizi b'omupiira mukimanyi nti Real Madrid yesinga okuwangula ebikopo bya Champions League naye tebiwangula kubanga ina abasambi abalungi, political expedience and experience. Kane tulina ne tukiita mosaic image nti omuntu omupya bamusubiramu okubeera Messiah. Bobi Wine kye yakubisa Dr. Chiza Besigye nti anybody abantu bagala nnyo things that are new. DPH Jisumbu olwalero si lwakuba nti mbi, nedda bamatayo mugwanya abagikola mu 5 nze Tamale saaliwo. So I can affiliate to a new party nga NUP okusinga DP because eno bagikoze abavubuka kye bava bagala nnyo ebya NUP bagikoze balaba. Because omulembe guno tegusoma their yardsticks and new things. This generation yardstick zaabwe byebipya bye balabyeko because they don't read the past, tebasoma byafaayo. So government eno naye eruddewo nabo obuzibu batuuka ekiseera ne bafuna complacency. Government ebanga muntu eri yakitinga, government erya, government erina security. How a human operates, that's how a state operates. Boji threatening, fighting back. So government yene twese kiseera ng'okulwawo kwayo kugireetedde ebizibu nabyo bingi. Nti bw'otunuulira kaakati toyinza kujja Major General Jim Muhwezi ku bwa security ate nga bamuteekako n'emukaguli olwa corruption. Kwanga government kati ya President Museveni yesigaddemu abalwanyi 2, General Tafire ne General Jim Muhwezi. Kakati bano bonna batumukunde basejjusa bakayiwula bo basanyufu okubeera ebweru w'ekintu kye balwanirira. Nga tonnaba kuleeta Segirinya na Alan Sewanyana tusooke tukube tochi mu bajenerali bali. Are the Tumukundes, the Sejusas, are they happy that they are out of this government? Bajeno tubalitayalinga mu Uganda oba tulitayalinga bajeno nga 36. So the high militarization of this regime, it rated obuzibu. Naliko programu emu nembuzo omuntu nti abantu bonna abagende Iraq okube mundu abagenze Somalia bwe bavaayo bakola ki? Do we have a mechanism eba tracking bye bakola? Ne wano buli omu ayina emmundu n'omwana omuto emyaka gyange ayina pisito. What do you expect? Wano buli omu munene. First family yokka kati obeeyina ba members abasoba mitwalo kwa Mwami Museveni ayina emiliyoni nga 4 ez'abantu ezimulyako. Just first family. But yeah, Luli ayina abaana be batini. Kati era ayina bakoddomi be ne bakoddomi be bayina family zaabwe. Ate ne family zaabwe ziri nazo zirinayo bakwano baazo nabo they are members. Kakati ate ne bakwano baazo nabo bayinayo bakwano baazo. Ring ne janga ye Zimbabwe etyo. Okwata omuntu n'okwata Mukasa. Mukasa ate n'akuba essimu ewa Tomu. Ate Tomu n'agikuba ewa Gundi. Ate Gundi n'agikuba ewa Jeno. That is the ring. Naye jeta lwa government kulwawo. So sagala tuwaayirize ba national unity tibe batta abantu emasaka tebalina capacity eyo. Bobi Wine talina capacity eyo. In fact mwaba muzimba n'okumuzimba. Mulekerawo okumuwaayiriza omusajja. Lwaki muwaayiriza Bobi Wine mbo ekibiina kyempo kyekitta abantu kati mumuwadde ebyokwogera kebadde okwo ku Twitter awole wisa yangu wa. This regime is bad. Now you see, they are telling us we are the ones who kill people. Ebyo byebagala. Ebyo byebagala. Government eno yezimba n'aba opposition. Omuntu azze mu kitundu kati azze mu kitundu. Nalaba luli mukyala wa Bobi Wine azogaba ebintu. Lwaki oba omukuba tiya gas?
muleka abiga bagende tomukolera mawulire ne bano mwaba bakolera amawulire kati ekyo NUP egenda kubeera ku ekyo mwezi mulamba hati wadde tebalina kye bagamba bantu batuwaayiriza kati NUP egenda nakwetika tuli ku bunkenke ababaka ba NUP nenga teri bunkenke bwe baliko ne gavumenti kuzanya mizannyo gyayo kati Seggirinya kayogerera ekyo Seggirinya alanise wanya ne yafedda mu byofu okomyawo waaki mulayiti ne bwe kibanga kituufu sirika keep quiet ne gavumenti yezimba opposition ate kinneewuunyisa bali babadde tebalina bye bagamba bantu kati atoba wadde liwe awo Ssenyonyi agenda okuddukira mu masuuti. We told you, we have been telling you, this regime is of blackmail. Now it is us. Just simple logic. No mwana omuto kyalaba nti tekisoboka baby tayinza kwambala condom. It can't happen. Oyinza okusanga condom noga baby yagikozesa. Tekisobokera ddala NUP teyina capacity eyo. NUP tegina stop blackmailing them. Abo twali twabafiisa. Kati mubazza mulayiti. Mubaleke banoonye lumbuye. Leave them to look for lumbuye. Ne government nayo yennyini etwedinga idiocy. N'aba opposition batwedinga idiocy. Kakati omuntu nogaba ne mpagire kaani ndeke kaani. Nogaba nayo manyi kambeere independent. Ka government namba eina mese eina pise eina ese eina gise eina pase eina goso. Liva neganti Seggirinya bamubolereza kutema abantu. That is comedy. Abasajja twali tubajje mu kibalo mubaza bwe muti bwe mukuba abantu tiya gas omuntu muleke emupika statambula nga police temuwerekera nakola byakola nagenda ajja kuba talina headline ne kati oyo gokubye tiya gas kwemo akawungeezi abaako. Stop building giving people political mileage that they don't deserve. Leave things of the generals to the generals. Things of security must be for security. Don't propagate politicians. Abatayina na mulamwa. Singo ngambye nti mu parliament eyo kwa waliwo abayina ensa. Boyinza okujjayo nga tuyigamba nti awange kisoboka. By the virtue of his status. Nekati Seggirinya. Ono Seggirinya ono. Atasobola kutta mese. Negundi mulekerawo namwatu okutusiriwaza aba government. Seggirinya mese ne bwebe etambula tasobola. Mutiitizi muzibu mumanyi nababeeramu. Essasi likuba ne yeekweka mayuni. Yo yatta abantu. Ono Sewanya ndasimanya Alani. Abeera wali kulamula mipiira gye. Bamulonda abeera mu kisaawe kusamba mipiira. Taina nnyo kyagatta ku ggwanga ate talina kyalitoolako. Is a footballer by nature. Yali ku top radio akola programu ze za bwino laaka nemukwata is in parliament just by default. Ngabo kenda kubaje tugati omukisa gungwiridde njisiŋŋanyiza n'omukisa. Era deputy speaker yabagambye mu parliament recently nti mulekerawo yabadde agamba Honorable Ssemujju lekerawo okulumba Mama Nabbanja. We are all here because of our lack. Naye akimanyi si be balina okubaawo. Ne because of lack they are there. Statement ya deputy speaker Mama Amongi gye yayogedde di parliament yabadde bagati naffe tetuyina kubaawo. We are not supposed to be in these seats. All of everyone is here by Iraq. Kubanga nga twaleese abagezi abategeevu abalimu ensa ne tujja ba professor ba political science e Makerere.
parliament ye eyinza okukala kubanga nga wabakutte n'obaggalira mu kisenge zaake yennyini gwoba osookerako omubuuze right free roles of a commissioner nga Lewis taliiwo nga zaake yennyini goggalidde mu kisenge n'oggalawo now get a pen and a blank paper omugaye right free roles of a commissioner of parliament oyinza okukaaba amaziga because of lack bamukisa so kakati okubawa political mileage gye batasaana babadde banoonya lumbuye kati ate mubazizza mu politics owalayimulayiti for what side director wabalemeddwa okuzuula batemwagende kati tujja kuba tuli awo nga nange Tamale bampita Tamale gwaketera Southern Sudan nange bayinza ogamba emabega wa Southern Sudan tujja kuba tuli awo nga ate omulala bamuyita nti aketera Buganda mujje ebyekisiro mu kufa kw'abantu tuvulange eno gavumenti yannema okuwagira mujje ebyekigwagwa mu kufa kw'abantu Ssegirinya atasobola nakuba nsiri neefa akwata ati ebijambiya n'atambula abadde Nezalandi ne bwe kibanga kituufu keep quiet omukatuliki bw'omugamba nti nde mukatuliki ekyo kankizeeyo saagala jjajja wange kunnyiigira example siziweera ku ddiini Can you write free roles of a psychologist? Gwenna Lubega genda olima ebijja bya mama otumanyira olinganga nennankani nakuyiseeko malino ka blocking bujja buzungira ku page z'abantu nkanyize simanyirwa bakadama zino program zetuliko z'abatini z'aba intellectual bakadama abamu balema okutegeera nti tetukyalina budde bwabwe we don't fucking have your time nina emitwalo 7 egindaba every month statistics nazibateereddeko I don't have time so bannaffe byebyo tewali nnyo so nowa Victoria University bamukuto bamukwata so Bobi Wine mulekerawo muwaayiriza tiyatta abantu Bobi Wine nze neewunya ne National Unity mubawadde nnyo mileage banne ke batuwogganire ke batuwogganire balina obuvubuka bwabwe obwo obubeera ebweru bugenda kudda ku ekyo anti bulijjo tebulina byakwogera principal yegendereze security simanya babiyita batya security sirete namba 3 principal kati yegendereze bayinza omutta nebadde mu byekigwagwa Ssegirinya yannomye nnyo mumuleka azimba amasomero ge Ssegirinya mumuleka agabire abaana byabagabira leave Ssegirinya out of this bwe muba mubuliddwa ba suspect kale tuwaayirize koni bwe tuba tubuliddwa security weebe ebuliddwa bewaayiriza mu bijambya tuwaayirize koni tukaye koni yabatta kwa hoteli mna Uganda ajja kuwakana nti koni yabadatta ati tuyina yali credible by the mere fact that Ssegirinya ne Alliance wanyana omusajja owawina abeera wali afuuwa emipiira beba suspect kiba kirungi nnyo tuwaayirize koni Museveni stop killing Ugandans sinnakyogerako sinnagamba nti ye mutemu manyimu abantu ba social media mwagala okutuleetera obuzibu sinnayogerako nti ye mutemu nkwata bulungi saagala kundeetera bizibu nange kunnomba wange nga bwe balumbye vice chancellor manyimwe so ebintu ebyo
NUP eddayo Kibalamu omusanga agulemeddeko ayagala ekibiina kye Kibalamu ekibiina kye akyagala bannange bawana akitwala gunaaja bagira ate singa ekibiina ate bakitwala ate ababaka babaira ba independent Muzeeyi Kibalamu ekibiina akyagala akiremeddeko agamba ekibiina kirina omuddira because wokebera memorandum of understanding gye baali basayininze baali balina okusharinga ebifo NUP obukulembeze buli kye bwagaana ate ne bubayita mu meeting nabadde njogerako ne secretary general w'ekibiina ekya NUP omukadde because people power is not a registered party. People power, it cannot be registered, is a wave. So bali balina ofuna ekibiina memorandum of understanding yali yakusharinga bifo bano kye baagaana kati Kibalamu ekibiina kyata akyagala ne government eyinza obutakijjaawo kubanga ekyagalawo government eyagalawo NUP okulimba ensi nti waliwo opposition. That's why basegerinya batalina bitabira tebajja kuvaayo because government yebaagalawo yes ejja bakkiriza bagende ne mu iPad bafuneyo sente. NUP is not a threat to Museveni. NUP is a threat to those who are coming after Museveni. NUP tevuganya Museveni ejja vuganya abo abanajja. NUP si threat ya Museveni ejja kuvuganya abatagala NUP ebeewo be bagenda okujja nga President Museveni avuddewo because abasinga mu NUP bakolera mwami Museveni. Tuvanga te Bobi Wine teyeetaaga na kuketta oketteyo kyolwedde bambega be bali mu kibiina. Secretary General Lubongo yasomera kuseteza mwami Museveni so toyina kyoketta olwedde buli kyama bakimanyi. Nino wamajje gwe nali njogera naye recently nga manyi nno mutwalidde byama nangamba Junior ebyo byonna byotugambye tubimanyi oyina yekipya nkwata ku mutwe nemka byenkugambye obimanyi ti ebyo tubimanyi kati Lumbuye byawaddeyo byokka bimala because baagala kufuna ba finance ba sente e Bulaaya aba financinga NUP teri wano government betya be bali abali e Bulaaya aba Uganda aba bakunganya sente. In fact abadde banje badde balina sente government yebakutteko ebya NUP kati bagenda babyebalama. Wano bagala kuddako waka omuntu nabeere e Bulaaya emyaka 3 awulira akoya ayagala kuddako waka nyejjukira bw'otuuka wali ku airport nga intelligence emanya nti Mukasa abadde atuvuma akomyewo okulaba ku famire ye. Tovola nga Lumbuye yalina okusala endalinga byali bimutamye. Lumbuye byali bimutamye. Tosobola kubeera mu bwerinde buli kiseera dduka ate nga ne bookolera nabo bakolera mwami Museveni. Kati Lumbuye yagenda obbibalabalamu musajja wattu ng'ofiira bwereere. Teri yongeri gye bandiregisterinzeemu NUP government neetamanya okuregisteringa ekibiina one oteeka you must put in the newspaper in 14 ennaku 14 olina okulanga mu mawulire. Secondly olina okutuuza delegates conference. Thirdly isse ina okumanya kasita baregisteringa NUP nga president tamanyirwako ojo ye yalina oggobwa. Oyo yayina oggobwa talemwa omwogezi wa Isabu bonna president yabagoba. Takati president Museveni n'amanya nti NUP eno kati njiina naye njidamejinga ntya abagirimu bayala 90% ababaka ba NUP abajja mu parliament tebalina mayumba bali basula mu apartment si kati abayala abo
toyinza kubatwala mu parliament ewali ekittavu ky'eggwanga because sente z'eggwanga zonna ziri wali mu parliament. The role of parliaments are for appropriation, okutematema sente z'eggwanga, oversight, okulondola sente z'omusolo, budgeting, okuba budget and legislation, okuyisa amateeka gy'emirimu gya parliament. Kati omuntu oyo aba atudde mu parliament because mmwe temumanyi kye bayita senate. Senate means lwe lukiiko lwa Roman Empire olw'edda, naye abaatulanga mu Senate Abaroma baalinga bagezi nnyo. Abaatulanga mu Senate baali balina okuba nti bagagga. Omuyala tasobola nnyo kulwanisa kintu ferongo time ko aba muyala. Otula wali ne ba CDF mu same house, otula ne bawona lebo kuteesa mu house emu. Kati era toyinza kusigala yongo oli opposition because ojja kuteede walirwa nga sitaani bwe yali asitudde Yesu Kristo n'amulaga ebibuga. Kakati NUP yasigala mwani tewali toziko segirino yenna okale abye bamuwadde ku busente n'akolera ku bantu, naye abakutula ddiro mu NUP nga toyina wadde charity. Family etayinayo ka charity kegamba nti banne tugenze kuzimbayo kabini, kale tuzimbeyo kabini ku kyalo. Nenge ekiro abasajja balaba bambadde gomesi kyobulanga president Museveni tatutwalangako serious. Nakugamba mpaayo president w'eggwanga omwe addressing eggwanga ng'anywa kyayi. Tuno tiwali opposition. Era n'obanga oliwo opposition omutuufu, opposition entuufu beba visi oyo gwe walabye bakwata. Olaba enkwata gye bamukwatamu. Kubanga bamanyi nti singa kituufu nti abadde sipayi oyo ye opposition entuufu. Tosobola kumala mu Uganda saawa emu ng'oyimiridde ku opposition entuufu ne batakujjaawo. Banyakayirima be bali opposition entuufu. Bano basejjusa tasobola kutambula na kilomita emu ng'amagye tegamuvaako, tegamukuuma bukuumi, wabula gamwekengera kiki kyazzaako baakayihula. Eyo yali opposition entuufu. Naye olwana otya ne gavumenti eina ise eina dise eina pise eina mise eina naso. Okumanya President Museveni talina opposition mu Uganda. Bw'atuteeka mu lockdown atutta mu seri ye nga yeeyagalidde. Era aba boda ne taxi batya. Opposition ye boda. Era yakowe ebintu bibiri government eno nyenze njegendeza ene ebintu bibiri byetayagala. Abayimbi ne boda. Kuba boda basamu. Bobi Wine wajja ne badduka emisinde yoyo. N'abakoowa Besigye wajja ababoda ne badduka tumulese mama tumulese yabakoowa. President yakoowa boda lwalugezigezi Tamale bwajja era ababoda ne badduka ne bazikulukunya ku chorus nga lwaki tabateekeko emisolo. Naye bino ebyokwambala amasuuti ne mutuleeka mwocha eyo tebangako opposition tayina kagityamu wadde. Era nzeetera okugamba abantu nti abanyankole bano engeri gye beetegeseemu, kubanga both ya westerners ekiva mu Western Europe
the Westerners are intelligent. That's why they have that name, Westerners, Western Europe. They're intelligent. Bamanyi nti omuganda wankwe. Leero bwe mukola meeting oy'okujjako mu 7 nga muli abantu batano. Ne mugamba omanyi Tamale twesisinkane ku Constitutional Square, ku City Square, tutandikirawo okwekalakaasa. Muli batano museseza, asooka tajja kujja. Owookubiri kwaba abatano be muteseza na bajja kudduka ewa mwami Museveni amugambe. Owookusatu ajja kusigala yeewuwe ng'akyabirowoozaamu. Owookuna ajja kudda mu ddinisa alabe ki ekigenda okutuuka. Kakati owookutaano ye yajja okujja. Bw'obeera mu situlwago mu Uganda ejjako mwami Museveni nga muli abantu 10, kitegeere gwe wekka. Nabagamba abantu ababeera ebweru nemwe mulowooza ekitongole kya Uganda ekikessi ESO ekikette ebweru olowooza Afghanistan be bakirimu oba bannayuganda ababeera ebweru be bali mu kitongole kya Museveni ekikessi kye bayita ESO, External Intelligence Simanya Service. Do they recruit Afghanistanis oba America? They recruit Ugandans. State house inali city. Batwala abantu mwenda ebweru. Kuketta. Ne mutule Boston mu bu meeting. Mbu mutudde Boston simanya muteesa kujjako government ndaba nyono mukwano gwe njagala ennyo kabuye Boston. We are in a meeting. We are in a security meeting. Security si. Nga TDA. Prime Minister w'Ebungereza omanyi kitegeeza gwe Prime Minister. Yatuuza Mbabazi ne Besigye Ebungereza. N'abagamba mwenna muli bakiga. Ate mwenna mwagala okujjako mwami Museveni. Prime Minister, a sitting Prime Minister w'Ebungereza, in fact tekiddangamu kulabika. Teriyo Prime Minister ali ku magnitude yali azzeemu kutuuza opposition. N'abagamba lwaki kaakati mmwe mwenna abagala okujjako Museveni omutalekera munne. Abasajja bonna baali bakiga. Wabanga ono yali muganda ono mutolo Besigye ne Mbabazi bonna baali bakiga. Batudde Kofi Annan. Naye mu meeting yalimu. Meeting yali yakujjako mwami Museveni. Eyo meeting yakanga president. Kubanga amanyi Bungereza ye colonial power. Omumerika tasobola kulinnya wano ng'Omungereza hakkiriza. Tebakikulimba, tebakulya ebinusu olw'endagaano z'amatwale. Bungereza n'Amerika bayina endagaano eyatontabaala siri kutabaala. Kyova olabanga abamanyi wammamu abamanyi politics Oman eyensi eri mu Middle East. Omungereza yagitwala Oman. Era naye kabaka bwe yafa Abangereza basindikira ddala representative. Lino twale lya Bungereza. President n'asindika mutabani we General Muhoozi agenda asome n'omulangira w'Ebungereza Prince William. Baatula mu kiraasi emu. Obiwe nga babaze nti singa omulangira w'Ebungereza William akwata entebe Uganda olwa strategic location yayo n'amaanyi gaayo ag'amagye ejja kuba asset ya Bungereza y'amaanyi nga bw'olaba Rwanda bweri mu French colonies, because Rwanda is dual. Etuula mu colonies Abafaransa ate etuula ne mu Bungereza. Era olutalo olwali lutisiza mwami Museveni. Jjukira bulungi nnyo nti mwami Museveni yalinnyako ennyonyi y'abasaabaze ng'agenda e Bufalansa. Lwaki Abafalansa baanyiiga okukwata koloni yaabwe Rwanda n'agizza mu Commonwealth.
nete musoma ebintu bino muguddemu bigwe but tetulina buzibu wishalo tujja bannyonnyola fe ababitegeera mulabe genesis y'ebintu bino meeting eba etudde e Bungereza omu kwaba ababiri yadduka bulungi nnyo mu State House n'ategeeza mwami Museveni ebyali biteeseddwako. Tutudde e Bungereza ne Kofi Annan, tutudde e Bungereza ne Obasanjo, tutudde e Bungereza ne Prime Minister David Cameron, tuteesezza kino eky'okukujjako. Sajja tiddi enagiwa omugenzi Sebaana yayogera ekintu oba ali Sebagala oba ali Sebaana of the two yayimirira Nambole naga nti eri nali nyenzeeyo nga mbega kakati mpuuga kojja Segona abali mu go forward yambabazi bayingira batya NUP because bali mu go forward yambabazi. Do you think Mbabazi, Honorable Mbabazi, can allow Bobby Wine to be president? Ekintu kirina kusigala mu baalwana. Ekyo kati njagala nkibawulire omuzannyo gwonna oguliwo. Ekintu kirina kubeera mu bateere mundu twafuna obwogerero. Era ekikubizza Bobby Wine okufaako obufi kubanga teyava mu bantu ateere embundu twafuna obwogerero. Teyava mu baalwana. Oyo abathireti nnyo eri tumukunde. Bobby Wine abathireti eri Besigye. Bobby Wine abathireti eri President Museveni because one. Singa Bobby Wine ono akwata obuyinza asobola batwale hege bonna asobola batwala mu ICC. Naye tumukunde tasobola kutwala Museveni mu ICC. Besigye tasobola kutwala Museveni mu ICC. By the time Besigye yali doctor wa President Museveni, oloze erinnya Tihabulwa yali talimanyi. You think bonna abaali mu nsiko they did know that mwami Museveni bamuyita Tihabulwa because muteeka erifuga ebyokulonda bwe manze Tamale Mirundi Joseph nga bwendi Tamale Mirundi Joseph amanya ga tata wange gonna nga yina neeyongerako erya Junior ebiwandiiko bibeere nga tebifaanagana nnyo nga gemanya agali ku ge nasomerako Tamale Mirundi Joseph nga national ID eriko Tamale Mirundi Joseph Junior mu byokulonda mba muntu mulala. I can be disqualified completely. I'm a different person. So mwami Museveni ebipapula bye yasomerako biraga President Yoweri Kaguta Museveni Tihabulwa Yoweri Kaguta Museveni Tihabulwa. Kati atenga national ID eriko Yoweri Kaguta Museveni. Mwami Museveni yali agenda kubeera disqualified kubanga nomination zibeerayo omulundi gumu. The moment you are disqualified after nomination tebakuterayo second nomination. Ani amulabula Muwadanku Nyingi. Muwadanku Nyingi ye yalabula President Museveni. Babazanya politics wa psychology. Muwadanku Nyingi adduka mu kooti mbwalopa President Museveni mu kifo kyo ebya 2016 mu kifo ky'okumulinda ajje mu 2021 mwandirinze mwami Museveni n'ateekayo ebipapula bye mu EC. Muwadanku Nyingi n'agenda n'alopa mu kooti naye yamulabula. It means eyawayo information ku linnya lya mwami Museveni Tihabulwa wa mu nnyumba. Era Lumbuye ye yasooka okwogera erinnya eryo erya Tihabulwa. Kumba ate muyamba omusajja okwetereeza kwa yali tannabiwaayo n'ateekako erinnya lyeryo lyatayagala. Lumbuye ye yasooka ne tutegeera nti akozesa Lumbuye alina okuba nga wa munju. There is no way Lumbuye could get that name because kyali kikwetaagisa okuddayo eddala Asalamu
and Dar es Salaam University tosobola kuwa academic papers za president because one is a president. They protect those results and they protect nebo oli nyakati nyonyi n'ogenda yo n'ogamba nzize wano Dar es Salaam nze kukima bipapula bya Mwami Musa ne bagamba no, those are confidential papers. Never kwetoloza because of the good relationship between Tanzania and Uganda. Bayinza kwetoloza negozagazaaki ne bakube simu e Kampala. Hello, switchboard ya State House. There is a man called Tamale Mirundi Jr. He wants to access His Excellency the President of the Republic of Uganda, his academic papers. Is he eligible? Arrest that one. Nasinga bibadde wali Rwanda. Singa babi bawa. Nasekarako mutabani wa singa bibadde wali ewa lolomodo wange Kagame. Anti nze sitya kyogera ye lolomodo wange one Butemu, mwagalako lwa Butemu. Ye customer singa na ye. Nze ne President Kagame twafagana, tufanaganira ddala. Era bwemba omukulembeze, if I get a chance to be president, I be like Kagame. Ansinga myaka, but we have the same traits. It's a not joking substance. Ayogera mpola. Ne kasita salawo decision. Duka. President Kagame okuga anti akononya. We reporting mangu. Oboliwa. Chevana tunelya abaana bammwe. Bana babeere ebweru. Omanya America yabonoona bambi bali ku human rights society. Omanyi mu psychology twina kye tuyita nature and nurture. People behave because of environments ze bawangaliramu and people behave because of families ze bavaamu. Keze Tamale simanyi nnyo nnaku nga nagisangawo. Kyovula abantu baga nti otuvuma oyogera oduula. I don't know poverty. Musanzeewa. Ge mazima I don't know. Ntandise kubimanya nga njagadde abantu nenzija nembeera omwo mu NUP. Nenda babavubuka nga babonaabona. That's when I have realized that eggwanga balifuga bubi. Ninandi bisanzeewa. Kati omuntu weemunyonyoyiza omuga nti waliwo asula enjala. Jonna badde buziga. Tuli mukunwa ewalala waggali. Simanya loko, simanya mabala magali. Nge buziga maguli. Kati abo yizo baga manti kafyu. So, because of nature and nurture, that's why we think differently. Nti general wasome kitabo kya Uhuru Kijata. Era olabanga ye bambi mulangira. He didn't grow up in no wasoma Socrates ne Plato. Era wasome kitabo kya Plato yako Socrates. Yo mulabanga agamba power ina kubeera mu ba Museveni ate yo Plato agamba nti power abalangira be bayina okuba nayo. A leader must be guided by a council of wise men. Ye leadership style ya Plato ye ndowooza ye. Na ate ye ya Socrates agamba nti abatali balangira nabo basaana okufuga ku nsi. Nemwe abatasoma mu bijjawa mubeera mukulya pooko ne mufubutuka maloji ne mugamba Museveni agende. Kyekizibu kya generation you don't have knowledge. Byonna bye mwogera byakati. Gand research. Ekitulabisa abantu abangi we are researchers. We have a library. We read. I read. Bagambeera mabala na bakazi. Kati bino byonna mbimanya nti I read. Yembaddewa. Aina mumbo zabusa. Where are we? Point kigembadde malako nyende. Ebadde yaki. Ya NUP. So kawe mwagwira akabonero. So NUP si threat eri Museveni. Eri threat kubaddako after Museveni. Because NUP tebagitondera kuvuganya Museveni. Abaddako begenda okuvuganya. That's why they are worried. Because one, Bobi Wine nga alina abavubuka. Ngeggwanga lyavu. Abantu baba tebakyalowooza.
kyovola banga akakodyo ku government in fact 2026 weevu ya Bobi Wine egenda kuba yamanyi nnyo n'okusinga webadde mu 2021 because ate kati ensi njavu nnyo abasobozi bakaaba $2.22 ne baziteekawo okuzimba isolation center $2.22 ba creating isolation center 2 per district akakiiko kagenza okusanga teri kye baakola. Baby nino olupapula lwange lwe nawandiseeko jjo Agnes mwalulabyeko dokumenti zange muzisuula ekiri ewange wa. They don't keep important information. I'm a politician. Keep every paper you find in my house. Banange olupapula walusudde banange ziri lusajja munnabyabufuzi ebintu byenkolako research. Let them keep them. So $2.22 tewali isolation center. Twetaaga ambulances 464 waliwo 126. Buli district erina okubeera ne ICUs 15. Akakiiko kasanzeeyo 5 ate nga ne gye ziri amalwaliro agasinga biru z'amasannyalaze n'ez'amazzi. So even when we have ICUs, because hospitals bazibanja amasannyalaze n'amazzi, ICUs don't work. Ordinary doctors akapapula kange wakalabyeko kali kenna bawandiseeko ejjo ekampi. Yes, this is the paper. Hey, manyi financial year eya 2019 mpaka 2020 egamba etya. Parliament yakwata $2.22 nebuteeka mu kuzimba isolation centers 2. Buli district yalina okubeera ne isolation centers 2. Akakiiko ka parliament ke baataddewo aka covid kasanze tewaliyo n'emu. 90% of the health centers, their doctors cannot operate ICUs plus the nurses. They don't have that, they don't have those skills. Most of them ne COVID-19 skills mujanja batebamuyina byakakiiko si byange. Mwami Katutu ye abadde akakulira tuminako n'Oluganda. Financial year ya 2019-2020 a total of $142.23 billions. Ulira kano mama wano nazirise wenasomye kino nazirise nakadangulu ane gwanga. A total of $142.23 billion. Billion 142 okuva covid bwe yatandika mu Uganda zisaasanyiddwa just kuteeka biragiro bya mukulembeze 19 mu nkola sente z'operation. Abula bannange ne government yeno ulira gwe tuwulira ebintu bino ne tuzirika. Obuwumbi 142 okuva covid we yatandika bwo busaasanyiddwa just operations ez'okuteeka ebiragiro by'omukulembeze 19 mu nkola. Abasuubuzi nga bakaba nga beekalakaasa wulira kino wano nawo nazirise nenga government eno nabeesonyiwa ne nali mutuufu nempulira nga nkoye. Wulira kano andaba wulira kano. The Minister of Finance, Planning and Economic Development yateeka $558.18 billion 558.18 billion zenjogerako mu Uganda Development Bank. Bateeka $558 mu Uganda Development Bank just kuyambako bana abasobozi ab'amaanyi that have big companies to help them. Wulira omunaku waali wulira zibaawo omunaku bannange bo business obutono. Analyze for answers well. Njabbi analyzing ebyo mungamba neke tusoke tumala okudda wano. Uganda Development Bank yawa microfinance wosanga buno bo business obutono cooperatives SACCOs bazwa $1.7 billion. $1.7 billion. Neti tumanya ani yazijjayo oba zikyaliyo.
oba bazeewa ate ne ziyitamu buyisi ebbiliyoni 7.7 zaali zirina okuyamba bono bizinesi bwammwe obwo obutini to give you relief. Covid yakubye oyagalayo kaale nti leeta ebisanyizo nti olina bizinesi gavumenti yekuwe. Kati laba abanene ababedde kubanga kampani esinga za abanene mu gavumenti bo laba zebeewa ebbiliyoni 558 bo zebeewa ababedde. Banne mundeke nkome wano. Waliwo ebintu bye twogera bambi ne tuliyanga nokkaaba twagala kaaba. Sente zino zaalagawa ng'abakozi bali mu kikuubo, abasuubuzi bali mu kikuubo babonaabona, abantu bali mu arcade zibatamye. There is no money in saturation. Nabagamba lockdown, okuleeta lockdown si kulwanisa covid, era teriyo nsi erwanisiza covid na lockdown, tekiriyo. Lockdown si ddagala. Ne bwe tunabeera mu 5 wave, ne bwe tunadda mu 7 wave, lockdown si ddagala. Lockdown kitegeeza abaavu basigale nga baavu emyaka 10, abagagga basigale nga bagagga emyaka 10. Lockdown kyetegeeza the rich remain rich, the poor remain poor for the next 10 years. Lockdown kitegeeza nti gavumenti eddayo n'epulaninga nti bannange twapulaninga bubi kati ketubazeeko mu nnyumba tupulaninge. Bano tebalina kye bapulaninga, sente zonna babbanzire. Batuzaayo mu mayumba ndoza tuleme baleekaanira nga babba. Mubeereeko nammwe waka tulina wano sente ze twagala okubba mu Serena we mubeerawo mutuleekaanira. Ndoza bino ebyakafyu tuleme kutambula, babeera tebaagala nnyo tubalabe. Because with all that money we have failed to build capacities. Covid yafuuse luyimba. Kati variants empya zijja ez'amaanyi. Because nze nasomera elementary science, mwenna abaasoma abatasoma mu nsaasire. Kyovula nga njagala nnyo okozesa ekigambo abaasoma tebatuwa buzibu. Naye ataasoma ate ebintu abiteekamu empalana. Lwaki atugambye nti yasoma? Nasoma. I read. Man, sitting at Makerere for 3 years, I did over 37 papers. It's not easy. Man, to graduate in psychology, it's not easy, my friend. There are people who are still there, languishing in papers. I read. I'm so proud that I read. That's why nsobola ofuna emitwalo 7 egyejinda because of my knowledge. Tubiteekamu mpalana sobola okugenda ali ku vocation schools and weeyagalire mu skills z'oba ofunye. So it's not our problem. So bambi bekirumanga ngamba abaasoma mumanyi elementary science kubanga ali kuno buli omu yasoma. The end game of every virus is to make copies out of itself. Bachita mutation. Is it mutation? Mutation. But the more it makes copies out of itself, it evolves. Bachita evolution. It becomes stronger. Buli virus jeko mokwata abantu efuuka y'amaanyi. That's why we the variants empya. There is Delta in South Africa. Because of mutation, it has made copies out of itself, and every time it makes copies out of itself, it becomes stronger and stronger. So the new variants that are coming are gonna be a little bit harder to fight because we're going to start science. So byebyo kanyende, I go and meet my weekend. That's all I had to give today. I don't want to be here for a long time. Njagala n'abalala nabo mugende mubalabe balimate kunkolimira nti lwaki Junior yekka gwe tulaba. So bino byembasomedde ne byembabuulidde bye bituufu nga tugenda mu third wave. Ayiya third wave simanyi oba wanaabayo 50 wave naye zino billion 7.7 ezaateekebwa mu microfinance muziwe ku basuubuzi. NSSF nesigala ng'ekuuma sente z'abantu. Kati sente abantu bafudde balese sente zaabwe mu NSSF. Lwaki temuzibawa?
give them their money. Bachita bata mid-term crisis ebyo byaba economics. Sagala gena nnyo mu economics. Kwa graph ezo zansumbuwanga nnyo. Economics katona nsule eddalu nakola kole beekoni. I don't want to tolerate economics. Ezo graph mbunanire bayinka musimanja meet demand at in the subject bili ze sera bilambulamu bwange chemistry nagwa chemistry organic mbu simanya represent si hydrogen ate si ero oba ya chlorine ate ero ya magnesium mbu now simanya bagamba batya firu the equation yenchabi simanya balance the economic equation tamalenga nsulawo kati ne economics yansumbuwa nnyo ku university okuba graph waliwo professor bamuyita Sajjabbi siri kwerabira musajja gwe ali awo ku feme makerere sajja yampalana nga Mirundi, do you expect to pass this course unit? Nga ntula na maso nenga Mirundi, do you omanyi nali serebu kusomero nga known all over the university nga bwembasize bamanyasize naye ebirala byonna nabiyita naye rebe economics siri muddira era omuntu yenna mpa sente okusoma masters economics tomukoonangako. Bobi Wine bamubuuza fiko police yali tafudde. Mono Bobi Wine bamugamba what is a fiko police? Nadda simanyi economy must be broad. I will improve mobile money. Nga bamubuuza fiko police bana economics mute. Mawekitiibwa be economist. Era programu ze economist ne bwoziteeka ku social media tezibaako balabi. Programs of economists, they don't have views. Omusajja yakubanga bamuyita Sajjabbi simanya yakulira Vipers ekitende. Simanyi nangeri gye namuyitamu naye makerere everything kisoboka. Era nze neewuunya member ba parliament abatalina degree. You can buy one. Don't waste time. You can go. And I don't know how I passed economics. Graph zali zinzise. Ng'omusajja abutandika mpola. Mirundi are you there? Ne mugamba am there. This is called leisure. Now nanire by income. When it meets demand, it is called equilibrium. Nakubawo budoti. Naye ng'okaddamu mu paper. Banena gwa graph ezo namunange simanyi oba Sajjabbi wankwatibwa kisa. I don't know how I passed economics. I think I should go to court ntekeyo bagiyita batya apiiru nzo okuba ne graph nafuna 50 abamanyi university 50 nafuna 5 50 ebintu byesita fiko police yali se Bobi Wine sikwe kufuna senyonyi era Bobi Wine woba omwagaza emirembe tomubuuza bye economics mubuuze buno bwe economy. How is the economy going? Atandike abasuubuzi bali bubi abasuubuzi munange esente zibuze ebyo ba politician bye bamanyi. Ne mugambe nti what are the values? How are we going to simanya deploy simanya demand and supply? Olabe parliament bwekala. Bwoba oyagala parliament ya Uganda ekale bagambe tuyina debate ku bintu bibiri ekisooka mafuta tebayita petroleum law. Muganda wange John Mirundi nali mu parliament president yabatwala ne basoma amafuta Scotland. Awo wogenda okulaba nga parliament yekaze tewabayo debate za mafuta mu parliament nti petroleum mama olaba ne makerere cost unit tegina amafuta gazitowa. Ekyokubiri woba oyagala parliament yekale lete economics
va ku bano bawona le bonsereko abo bo babisobola batiginya tiginyamu ne batiginya naye wona le bolutamaguzi muyite ku fulo olabe kyenkugamba parliament yekala musigalamu ababaka nga bana abalabaga we have seconded era ojja bawulira nga minister kastamala okwogera nga yes we conquer with that one no mugamba wona le bokonka linze naki na we conquer so tusesekana olulala manya nze Tamale Mirundi Jr bakwano bange mbagala nnyo abansanga mu bbala ne mungulira omwenge abansanga mu bbala siina buzibu nasanze omusajja abeera bongereza nampa ssente na Mirundi tukwagala nnyo nze ndi wa NUP naye nkwagala ne mugamba onjagalako kikwogera mazima mugaira anja gasigalako naye ovuma nnyo ne anja kukendeezaamu kati sikyavuma don't have time so tusisinkana olulala tekigana kunteerako ssente ku mobile money naye abantu ne twogera n'endusu ne ziyiika so tekigana kuyimirira eyo gy'oli n'ogamba nti gende wa Faiz Cafe Bristol olyeki olye lunch so big up nina kyenneerabidde byebyo tusisinkana olulala baganda